kwasisa abakozi baffe empisa n'okulaba nti banywera ku bino byera batuukiriza ebyo bateekwa okukola. Tuteekateeka okuleetawo enkyukakyuka mu biragiro ebiyitibwa standing orders. Bino ebiragiro ebigobererwa okulungamya abakozi abakola emirimu gyabwe. Kwegamba twongeremu amaanyi bw'abakozesa basobole okubeera n'ebbeetu oba n'eddembe okubakangavvula, okubalungamya, era bwe kiba kyetaagisa okubagoba ku mirimu gyabwe bagende basobole okufuna abakozi abalala banaakola ki banaakola. Embeera kati nga bw'eri kizibu nnyo omukozesa okugoba omukozi, era ogenda omugoba kitwala ebbanga ggwanvu nnyo kumpi emyaka nga 5 ng'oli ku mukozi omu. Kale kyovola nti oluusi empeereza egenze enafuwa, omukozi takwatibwako munene nnyo, era bw'omukwatako n'agenda mu kkooti n'oteeka n'omusasula balina balooya balina ki. Kale twagala kuleetawo enkyukakyuka ezo nno, era tuli mu kwebuuzaako bannaffe bekikwatako n'abakozi bennyini tujja kwebuuzaako tuteekewo enkola entuufu egamba etegeerekeka ejja okulaga nti omukozi alina obuvunaanyizibwa era avunaanyizibwa okutuukiriza omulimu ogwaba akoze ekyawandiikiddwamu. Ekyo kijja kutuyambako okusinga okukireka nga bwe kiri. Ensonga endala, ebitongole bino bye tugasse, ebitongole biwerako era n'amateeka gasinga obuntu tumaze okugakola. Akati ssente ezikola ku bakozi abatagenda kusigala mu bitongole ebyo zo finance yakola ki yazituwadde, era twatandikawo enteekateeka ey'okutereeza n'ebitongole ebyo ebikwatibwako abakozi abamu abasigadde okubateeka mu bifo bateeka okubeeramu, n'engeri ebitongole bino structure bwe ziri era nazo twazikola. Kati ebisinga obungi bigenda maaso. Biri byasooka byayisibwa paalamenti, kati bino ebisigaddewo ebirala tulinda nti amangu ddala nga pulezidenti amaze okusaako emikono mu mateeka tujja kutandika okukola omulimu abakozi abagenda okusigalamu basigalemu, tubateeke okubeera, n'abagenda okufuluma bafulume, naye nga era nabo sente zaabwe weziri. Tusuubira nti Desemba, natuukira mu Desemba 3 nga buli omu afunye kyateeka okufuna, agenze mulimu gwagenda okukola, oli afulumye agenze n'ekikye. Era kati wetwogerera ebitongole ebiwandiika abakozi, Public Service Commissions ezo zonna kati ziri gw'amaanyi nnyo kukosa interview abakozi abo bonna era n'okubateeka mu bifo bateeka okubeeramu. Kyemmanyi nti omulimu guno tunaatuukira mu Desemba kujja kuba abakozi ekitwedde. Kakati awo tufune abakozi ddala bennyini abatuufu, tutandike omulimu omulala kubatereeza n'okubalungamya, kubanga abamu abavudde mu bitongole ebibaddewo bya gavumenti naye nga kumpi byemalirira, balina endowooza ndala n'engeri gye bateeka okulaga badde bakola bulala. Kati tulina okubalungamya nti kati bazze mu gavumenti mwennyini, era enkola eri bweti basobole okuyingiramu batuuke bulungi, basobole okuweereza obulungi. Olina ekibuuzo kyako? Emisaala kati tegiri kyenkanyi olw'ensonga just sigamba nti oba gavumenti bweyagala, naye ensonga eriwo ti ssente tulina ez'okusasula emisaala tezimala bulungi, tezimala. Singa zibadde zimala bulungi twandibadde tusasula ebisaala buli omu n'afuna. Naye ekikulu mu bino nti twakola ki? Twakkiriza nga gavumenti nti emisaala girina okwongezebwa. Ekyokubiri ne tuteekawo n'emitendera kwegamba oba amadaala salary scales, bano bafune bweziti bano bafune bweziti esente ezabulabisa era nga ensonga ntuufu, ate ng'ensonga eno yatuukibwako sikumala kutuula butuuzi, naye waliwo abakugu abaasoma byenfuna naki byonna byali bamanya nti okusinziira ku mbeera y'ebyenfuna gye tulina kati mu ggwanga, omuntu bw'aba afunye omusaala asembayo
at least kabeera kakadde kamu n'emitwalo aga 2 U8 U7 manya U8 reva bano abakola mu ofiisi abeera kakadde kamu n'emitwalo 2 netugenda bwetyo maaso paka kakadde nga 3 awo omuntu oyo asobola okubeerawo bulungiko. So ekyo tukikoze era waliwo ebitongole ebimu tutandiseeko kati twatula tulowooza nti ate tutandikirewa sente tetulina ntono tuga nti ok abakozi baffe bonna balungi era bakola beetaazi naye waliwo ate obuweereza obumu obwetaagibwa ennyo obwokulinako enkizo tuga nti bannaffe abakola ebitongole ebiramuzi abo oluusi yes bakola abakozi naye oluusi tebafuna mukisa gwa kugenda kwenoonyezayo kantu kali special oba akenjawulo olw'omulimu gwabwe kubanga singa omulamuzi mumulaba ng'agenze walimu obwina aguddewo omudaala ate nga yasalira muganda we omusango nga musibe emyaka 2 n'omulaba ali awo atudde awo era luli ak'obuntu kajja munaga kisajja kino lwaki sikikubamu kikonde kakati abantu nga kati misaala gyabwe batukoleki byongeza tukongeza then ebitongole nga DPP nga muwulidde netwongeza netugenda kubasomesa bakola omulimu gw'amaanyi nnyo wadde bafuna holide empanvu naye ate olwokuba ebiseera ebisinga obwengi bamalira kuki mulimu gwabwe nabo katugonde kuja ddala ku primary paka ne ba second then naba university nabo sobola okukola okusomesa obulungi bajja batufuneyo abantu bannayuganda bajja okubeera abakozi naye abaagala eggwanga lyabwe abo netubongeza naate mbasomesa netwongeza abasayansi olw'ensonga nti sayansi musomo kkulu nnyo era enkulaakulana y'eggwanga y'abantu bano yeesigamye ku ki ku sayansi abantu bano babadde batuddukako bagenda bakola ne bakolera awalala ate ffe tubasomesa ffe tusigaliraawo sente zibatwala eri batuzibawo basigale wano batuweereze ate tuba tukusuubuusaako ne bagenda naye nga ku nkomerero tulowooza nti embeera y'ebyenfuna bwendala ngaegenze etere abantu bonna bonna bajja kuwozebwa emisaala gyabwe tegijja kubamu kwegamba levulimu twakola enambana amasa kuva ku U1 US 1 special paka eno ku U8 omuntu nga dereva oba omuwala ayera office bwetutyo kakati tulaba abakozi baffe abakola bitongole malwaliro nabo bakola nnyo tukola kizongeza era nabo bali mu ddaala lya sayansi kati bano abasigadde kulambula akakiiko akagenda okukola okugenda akonako tuli mu kukabaga kati era ndoza tunatugira mwezi ogw'okubiruko kusatukalawabakabaga jakati akakiiko kano tukataddewo kwegamba tusobole okubeera n'abantu abakugu mu nsonga eno abatunuulira ensonga y'omusaala lw'abakozi buli kaseera okusinga okukirekera public service oba ebitongole bino uniyoni z'abakozi nebagenda nebekugunga nebakola batya era nebagenda nebalaba omukulu nebamuteeka ku nninga omukulu n'ayisaawo ekirangiriro kati ndagidde kale ate bw'alagira ate n'ayita owa finance owagamanga esente teziriyo mugwayo ate kale mugira mulindako ebintu bitukugeera naye kakati kana akakiiko kanaabeerako olumu lwakulaba nekasoma ebyenfuna nekalaba engeri ensaasaanyaki n'embeera ebyenfuna nga bweyimiridde ati akusinziira ku mbeera ebyenfuna kati okusaala okubadde okusembebwa kakadde kamu emitwalo 2 ekakyamala at least ekitone nnyo twongezeeko katuuke ku kakadde kamu n'emitwalo 5 nti kino kisoboka olw'ensonga nti n'ebyenfuna era bikoze eki bigenze bikyuka embeera tekyali mbi nnyo kati ne kawa
endowooza yaako then gavumenti olw'okuba akakiiko ako tekalimu byabufuzi tekalimu ki ate kaliko bantu bakugu ate si bwe babaagala nabwo okufuna emirimu ajja kubeerako bantu gamba baakola beekolera eddebyabwe babayingira emirimu gya gavumenti ng'omulimu gwabwe okulaba ekisaanidde